All right. Balamusiza munabe ku Morris Jordan's Media. Baba nnyo kubeeranga mu kikwemuli. Amanyi bampita Morris Jordan's Kaweesa. Nzanyira mu Aromatic Entertainment. Mawulire siga ssanyu. Mawulire ga nnaku olunaku olwaleero. Oluvannyuma lwa Ugandan actress nzanyo bina Uganda na Kinku okubeera nga ate yatuvudde ku maaso. Mukyala Sally Elizabeth abasinga babadde bamuyita Liz. Abasinga babadde bamumanyi nga Liz ye yatuvudde ku maaso olunaku olwaleero. So twongera okubeera nga tukungubagira wamu ne famire. Nsaba Mukama Katonda abagumye akaseera ke mulimu si kangu. Naffe nga movie industry kubanga ebiseera ebisinga bwe tujja oba bwe tuba mulimu gwe gumu naddala ffe aba movie industry n'abayimbi oba oli awo ntera nnyo okulaba nga ba house manager oba waliwo house manager yenna afudde oba atuukiddwako ekizibu. Ogenda okulanga group za WhatsApp zonna ez'abaana abagenda e Saudi oba ba house managers ne baba bagenda nga tebagendera mu company yemu ne baba bali bweru nga tebakola mu kiyumba kyekimu. Ogenda okulanga bonna bagatherings bonna bamoninga omulundi gumu. Ebiseera ebyo naliko ku internet okwo nendaba omukutu e Dubai olwo omwana yali mulenzi yafa yabamusanga mu nnyumba ng'afudde. Naye waliwo e Dubai awo we baakuŋŋaanira bonna ng'olaba bonna bali wamu. So olw'okuba mbuno kino ekintu tekibeera nti omanyi waliwo ekintu lwe kibeera nga abafamireyo kati si bokka be bakulinako obuyinza wabula n'emikwano gyo n'abantu b'okola nabo n'abantu b'obeera nabo. Ate weewuunye nnyo nti n'ab'eŋŋanda ebiseera ebisinga baba bakulinako obuyinza. Yes, ng'abooluganda. Naye you can imagine waliwo owooluganda asobola okumala n'emyaka 5 nga takuwulizzaako. Naye ate bano abantu b'okola nabo nga bo bakulabako buli lunaku. Bakulabako leero enkya luli. So ono akuli ku lusekere. Ebiseera ebisinga ow'eŋŋanda oli ng'oggyeko maama, taata ne baganda baffe abatuukibwako amangu. Bano abantu betukola nabo ebiseera ebisinga be bafuuka baganda baffe. Nti aba amanyi ky'oli, amanyi ky'onywa, bw'olwala, bw'oweekoona akagere. So buli kimu aba akimanyi. So there is that bond that comes in between you. So naffe mu film industry bwekityo bwe kiri nti omuntu oba tomumanyi namumanyi oluusi tomumanyi bakadde be yazaalwa naye nga waliwo ekyo ekibagatta. Movie industry bagatta nti leero nzanyira mu Aromatic Entertainment naye basobola okuntwala n'enzannya mu ssanyu bensangayo baganda bange nti era nkya oba ovuga gw'osanga. So bondi eyo etugatta. Ba house manager ebiseera ebyo waliwo omwana gwe nalaba era yeetuga naye ng'olaba buli omu ali so concerned naddala ba house managers abo nga bali so concerned. Kyova olaba nti ne Messe eyafiira USA yali azanyira mu Amalula family. Olaba nti no naye bwe yafa buli omu yali nnyo concerned. Abantu b'omu diaspora abo nabo oba engeri gye kiba nti nno muvudde e Uganda mwena muli bana Uganda kati muli ku mawanga kyekibaleetera okwegatta nemba nga muli muntu omu. So tunyoleddwa nnyo era tuli mu kaseera akazibu ffenna nga movie industry. Before Liz okuba nga yafudde ngenda bawaako katono ku bimukwatako naye before that Liz okuba nga yafudde waliwo Omunigeria
abadde naye azannya movie ennungi muvubuka ali awo abadde atandise okwatiikirira bamuyita Alex Ekubo yafa ndowooza like 3 days back naye yafa bagamba ulcers. So ne ulcers ezo yali tazimanyiiko kuba nasomye ku biography ye nga bagamba yali tatazimanyiiko zajjabuzi zamukwata naye nga wakiyita ki. So suddenly nabeera nga asobodde okuva ku maaso. N'omukyala Liz oba Elizabeth Sally mukyala Munyankole yakolako ku Beat FM program eyo yali agikola n'omwami gwe bayita Katongole Omutongole ne baali bakola program eyo baali babiri. Program yali amaanyi nnyo ng'ekola bulungi era omwami Katongole Omutongole bwe yatambulamu n'aba ng'agenda mu ggwanga lya America yagirekera Sally nabeera ng'agitambuza ebbanga eryo lyonna. Naye nga bw'omanyi nti no mu art industry ngazi waliwo ekintu kye bayita multi-talented. Omuntu ali multi-talented ye muntu ng'asobola okuyimba, asobola okuzannya firimu, asobola okukola ku radio, asobola okukola ku TV. Multi-talented nkuleeterengaani kankugereze ku Senga Nantume. Senga Nantume osobola omusanga nga leero muzannyi wa firimu, n'omusanga muzannyi wa katemba, n'omusanga mu kuyimba, n'omusanga ku radio, n'omusanga ku TV. Otegeera ye muntu ali multi-talented. Va ku bino ebintu bye tugamba nti nno ntudde mu class za MDD n'ensoma acting oba n'ensoma radio presentation oba n'ensoma TV presentation. Okitegeera waliwo omuntu nga ye kyamuzaalibwamu ng'omuntu ng'ali multi-talented. Multi-talented is the person who has more than one talent. Kati nga nze lwakuba ekyokuyimba sinnakiteeka mu nnyo maanyi, but I'm multi-talented. Ndi muzannyi wa mupiira gwe gwansomesa, ndi muzannyi wa movie ezakwaze ntaddemu okukamaanyi nnyo, ate ndi muyimbi but so n'okuyimba ngenda kuteekamu amaanyi. So omukyala oyo yali akola ku radio n'abeera ng'akola ku radio nga bw'azannya n'efirimu, bakola ku radio bw'azannya n'efirimu. Abadde azannya movies nnyingi nnyo. Naye movie kwe musinga okumumanyira oba abamu gwe bw'oba nga tewamutegeerera ku radio beat. Manyi ebiseera biri eby'emabega ba radio presenters abasinga ekituufu twabanga tetubamanyi ng'emazima. Ngero osobola n'omusanga awo ne mugenda mu kivvulu n'omusanga awo n'ozina naye nga muli mu kuzina nga tomanyi nti y'ono. Naye ng'oluddayo ewaka ng'ogamba bannange oyo gaayo oba oyo gaalo bannange akinkubira ku radio abeera ku radio n'aweereza ng'oli obulamu bwo bonna omwagala era ng'ogamba bannange ne mmala mmutuukako ono gaayo oba ono ddeemu apresentinga bulungi. Naye nga wabadde naye ekiro mu kiraabu nga tomanyi, nga wabadde naye nga tomanyi nti gw'oli naye. So omukyalo oyo asinze kumanyikwa nnyo ng'azanya firimu ye one of his hits, one of his hit movies, Prestige. Mu Prestige yazanya nnyo. Sally oba Liz abadde atundika. Okutundika bwe ngamba okutundika mu movie industry kyemba ntegeeza nti nga bw'oba ozannya oba ng'omuzannyisizza
movie n'omuteeka katugeze ku poster oba kati tetukyakola poster n'omuteeka ku thumbnail tuziyita thumbnail nekifaananyi otaddeyo movie otaddeko movie then n'oteekako ekifaananyi ekyo ekifaananyi omuntu kyalabako nga yakatuuka bw'ati bagiyita thumbnail teeka ku thumbnail nga mutuufu ye muntu abadde nga buli paati gy'omuteekamu asobola okugizannya nga ne bw'omuteekamu nga muyaaye asobola okuzannya ne bw'omuteekamu nga maama nga ssenga nga muwala muto nga ali versatile ng'akyuka n'embeera nga kyonna ky'omuwadde asobola okikuba. So Liz bw'atyo bw'abadde. So Liz bwe yazannya Prestige n'ayatiikirira firimu eyo yayatiikirira nnyo ebadde nnungi nnyo yazannyako ne firimu endala nnyingi nnyo naye lwaki mbaleetedde Prestige nti Prestige yesinza okubeera nga ekwata. Prestige yabadde ku channel emanyiddwa nga Pearl Magic badde bagigala ku Pearl Magic. Mulimu ebintu ebitakkirizika. By the way, Liz bw'atyo mu myaka egitali gya wala n'agamba katambule ng'omuntu yenna osobola okugamba nti wano kigaanye naye ate olumu naye tebiba kuganda abantu bano bagenda ebweru n'agamba nti no kanveeko mu Uganda ntambulemuko ngende ebweru biba tebigaanye oluusi e Uganda. Naye mulimu ebintu oluusi bye tukula twegomba nga weegomba n'ogamba nja gendako nange mu America nja gendako e Canada nja gendako e Bungereza okitegeera nga sigenze kola because we all here abali mu diaspora be bajja tugamba amazima oba be batugamba amazima kuba waliwo ogamba mu butuufu nange nina otuukako e Bungereza nina otuukako mu America nange nkolereko eyo mu nsi z'abazungu ate ogenda okulaba nga ate abali mu nsi z'abazungu video ze bakola nga ate zimalamu maanyi n'ogamba kati kituufu kiki but olw'okuba olina ekirooto ekivaako mu Uganda n'olinnya ku nnyonyi empanvu waliwo ennyonyi ennyimpi ennyonyi ennyimpi aninnyeko wano Uganda ngenzeeko Kenya ngenzeeko Tanzania ngenzeeko Dubai naye waliwo ennyonyi empanvu kasukira ddala wala mu Europe ennyonyi za Europe ezo zitera kuba mpanvu kye bayita ennyonyi empanvu. So tubeerawo nga twegomba nti nina okulinnyako ku nnyonyi empanvu. So naye Liz yakirina ndowooza mu birooto bye gamba yakulinnyako ku nnyonyi empanvu. So abadde mu ggwanga lya Canada era mu ggwanga lya Canada yafiiridde olunaku olw'eggulo ekiro oba ekiro ekikeesezza olwaleero yafiiridde era Bannayuganda bali mu Canada balijja kukola ndowooza abo bali mu kukola nteekateeka esobola okukomyawo omubiri gwe wano e Kampala. Naye nga Liz tujja kumisinga nnyo obadde mukyala wa ddembe. Katonda ebiseera ebisinga abantu baatwala abantu abo baba ba mugaso nnyo eri eggwanga oba eri abantu ababeetoolodde baba ba mugaso nnyo. Obulwadde obusse Liz tebunnategeerekeka sijja bagamba nti buno nti oba buno oba buno oba buno sijja bagamba kubanga ebiseera ebisinga ekyo yeba ripooti ya musawo siyinza nze kuvaayo oba kale ripooti ya musawo oba ripooti y'ab'eŋŋanda ze kuba nze siri wa luganda lwe. So famire yejja okuvaayo etubuulire ekituufu ekyaviiriddeko Liz okubeera nga agenda asisinkana omutonzi. Vidiyo eno sibadde wa kugikola naye waliwo kyendabye mu comment section ekinkutteko nga nakamala okuteekayo ekifaananyi kye ku YouTube channel yange eno yennyini
ne ku TikTok owedda mbiraba ddala nnyo TikTok waliwo akagambo ke baatandika okukozesa nti no is it real or Madrid? Is it real or Madrid? Is it real or Madrid? Abalala kiba kitegeeza nti no bya ddala oba si bya ddala. Then abalala nga bagamba nti no is it real or movie? Is it real or movie? Kakati yes, mu movie tuzannya nnyo nga tufa. Kati nze nakafa emirundi ndowooza ng'ena nakafa emirundi ng'ena mu movie naye ate wendi wendi. So okufa okwasooka nafiira mu Nawolovu. Abajjukira firimu ya Nawolovu gye twazannyira mu kyalo bankuba ne banzita olw'okuba nga twatta kitange, ne bankuba ne banzita ne bandeka eyo mu nsiko, twali nze ne Conrad ne batuleka eyo. So ye movie gye nasooka kuzannya ne banzita. Movie ey'okubiri gye banzita yali Keebisebuka. Keebisebuka Kawenkene yajja, yali ayagala Shamira. Kawenkene najja nansindika nenkubawo omutwe ne gwatika nenfa n'endala nkumenyeddeko ezo. Naye lwaki nkireese nti tumanyi okuteekayo ebintu bino nga mwebuuza oba bituufu oba bya movie. Kati kambayigirizeeyo kino, mulekeraawo okusaagira mu bintu oba kale namwe musaagira mu lusi mu butamanya. Singa tuba tuzannya movie katugeze Keebisebuka ne tuba nga tugizannya ng'etambula ku movie ya Keebisebuka eyo yennyini, katugeze eri ku YouTube channel Trust Films, ne mulaba nga bataddeko nti RIP gundi ne gundi ne gundi ne gundi, ate nga gwe bataddeko RIP tebakuyise linnya lyo erya ddala. Kati for example nze Morris mu Jealous nzannyanga Chris. Singa mu Jealous bankuba ne banzita ku channel ya Trust Films ne bateekayo nti RIP Chris yaba afudde, Morris aba akyali mulamu. Era Chris togenda musanga nga Agi amubise, Roger amubise, gundi amubise, noli buli omu nga amubise. Baba bamubise ku eyo channel yokka kubanga kiba kiyunga ne story eri mu kutambula right that very time. Okitegeera? Naye singa osanga omuntu nga n'omuntu atali mu movie eyo ng'amubika, for example Kinkwe oba Roger ahimbisibwe, Kinkwe n'afa. Kinkwe bw'afa ne bamubika ku channel ya Trust Films naye nga tebataddeeko nti RIP Kinkwe, nga bataddeko nti RIP Rogers. N'olaba nga ne page ya UFF naye taddeko RIP Rogers. N'olaba nga ne katugeze n'omukulu Abe Mukibi naye ataddeko RIP Rogers. Naffe nga tutaddeko RIP Rogers nga tetutaddeeko RIP Kinkwe nga tutaddeko RIP Rogers, kitegeeza Rogers aba afudde yennyini, so si Kinkwe yaba afudde. Ndowooza muntegedde kati. So tulekeraawo okumistakeninga ebintu oba this real life n'obulamu bwa movie. Though tuli ba actors and actresses, naye tekitegeeza nti nno tetulina bulamu bwa ddala. Tulina obulamu obwa ddala. Okitegedde? So kati ndowooza ngezezaako bannyonnyola n'obbabuulira ekituufu. Wakati wa movie ne real life, nti tulina obulamu obwa movie
tulina n'obulamu obwaddala bintu bibiri bya njawulo. I think I'm clear. Mwebale kulaba jealous. Mwebale nnyo okulaba jealous. Mwebale nnyo okulaba movies za Aromatic Entertainment. Mwebale kulaba Savage na buli kimu. Naye nga mu kaseera kano kyembadde nzizo clarifyinga era tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Oyo n'omukyala afudde mukwano nnyo oba abadde mukwano nnyo gwa Anne oba Uncle Anne. Uncle Anne amannya ge agaddala ye Sebandeke Fiona. So abadde nnyo mukwano gwa Sebandeke Fiona nnyo. Era Sebandeke Fiona ali so down oba Uncle Anne ali so down because ndowooza y'omu ku bantu abasoose okumanya nti omukyala oyo amaze okufa, kubanga kitalo nnyo kitalo ddala. Tusaba Mukama Katonda abeere ng'ate amuwa ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaali ky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Abasiraamu bagamba inna lillahi wa inna lillahi raji'un. So bannayuganda kabakole bajja kukola ku muteekateeka ezimukomyawo. So byebyo guys, just njagadde bannyonnyolamu ako mwawule kiri, mwawule life eya ddala ne life ya movie. Nenga movie industry tufiiriddwa nnyo. Tufiiriddwa nnyo. Era aba Prestige mbasaasidde nnyo kubanze manchi ekitegeeza okubeera ng'omuntu mubadde muzannya naye wamu n'abafaako. Kitegeera kuba ffe nga Aromatic Entertainment twafiirwako omuntu yali close naffe. In fact omuntu oyo yali ava na ku set ng'adda waka n'afuna akabenje. Bwe yafuna akabenje teyamalawo yadde olunaku olumu ne bamubika nti afudde. Omugenzi Lukato Joshua yazannya mu Nsobeddwa. Yazannya mu Nsobeddwa nga Buule. Mugenzi Lukato era twagenda Luweero twamuziika. So naye ffe nga Aromatic Entertainment kyatulwako kebbanga kyatulwako. Memories ezo zibalwako ng'abantu because it's not something easy okubeera ng'omuntu abavaako. But ffe nga Aromatic Entertainment tukungubagira wamu ne famire y'omukyala oba y'omugenzi Sally Elizabeth abamanyiddwa nga Liz. Tusaasidde nnyo aba Beat FM eyakolerako. Tusaasidde nnyo aba Uptown. Tubasaasidde nnyo kuba mbadde musinga okukola naye ne project gye yasembyeyo okukola ya Prestige. Tubasaasidde nnyo kuba ate mmwe abadde nnyo nammwe. Tusaasidde nnyo abantu b'e Canada babadde akola nabo, babadde abawangala nabo. Ate tusaasidde nnyo ab'eŋŋanda z'omugenzi. Tusaba Mukama abeere nga bakwatirako ate muvuunuke okugezesebwa okwo. Mukama Katonda abankuume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakatuli kimwenna Mukama Katonda mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi era embeera ze weewaawo. Musule bulungi guys. Kitalo nnyo kya Sally Elizabeth. Musule bulungi.